Bible Bible otambula nayo kuba Bible yo fine manyo mugaso gwayo nayo otambula nayo ate naku zino si kyagireka na waka because nize kusisinkana Maama Fina yampise ne Joseph Ngoma tugendeyo era n'atusuubiza nti bwe tunaamuwangula ajja kwatula nti alokose. So kati ekibatwalayo mu musisinkana kiki? Nagamba Joseph Ngoma akwate sente azizeeyo. Okitegeera ne twekanga nga ate sente yazikozeseza zaaweddewo. Oba okitegeera which means tewakyali kyakkola. Era Ngoma mugamba ekintu kimu aveeyo yetondere kanisa yetondere bakitaffe mu mwoyo yetondere omubiri gwa Kristo. Okitegeera then ninze kusisinkana Maama Fina cause juzi bandobeseza ne bangatta ku simu nga naye kwali ban hitting by surprise era nali awo nga ndi ku simu bwenti nga ne byenjogera si kyabitegeera. Oba okitegeera naye njagala otegeeza Maama Fina kino ne sitaani Bible agimanyi. Sitaani amanyi Bible. Lwaki amanyi Bible? Sitaani yali malayika mu ggulu omu kuba archangels era bwe baafuna obutakkaanya ne bamugobayo mu ggulu. Kati Maama Fina okumanya ennyiriri ekyo tekintiisa tekineewuunyisa. Oba okitegeera naye njagala mugamba nti Katonda waffe Katonda wa buba ayina obujja. Gwokera n'ongamba waliwo yayogeredde n'agamba nti ajja kubeera mu ggulu nga eno waliyo abasamize eno side waliyo abakatonda nga yayitawo ola Maama Fina yeeyagala mbu nga yayitawo nga nabagereka nga gampa nga eno bawaga n'eno bawaga. Kikyamu Katonda either oba oyokya oba obeera onnyogoga tayagala muntu ali lukewarm. Oba okitegeera kyova tuli side eno eya Katonda. Okay, Lanek, oba oli side ya Katonda oli musajja wa ddiini ki kuba kati abantu batandise okubuusabuusa? Nze ndi mulokole misana na kiro ndi mulokole. Bya misana na kiro? Yes, ndi mulokole. Okitegeera bw'oyogera ku linnya nti Lanek buli omu akimanyi nti ndi president w'abayimbi ba gospel nga wonogamba nti Maama Fina ffenna tukimanyi mukulembeze w'abasawo ki Abaganda oba abekinansi oba abasamize nga bwokola ki nga bw'okyogedde. We all know that. Oba okitegeera Maama Fina yavuddeyo n'agamba nti akusabira Mukama akusumulule akuggyeko emizimu gyonna. Maama Fina sisobola mukkiriza kunsabira nkubuulira mazima ate mu audio n'essimu nagijje ku kutu sisobola mukkiriza kunsabira ansabira mu linnya lyani ya Yesu. Yesu gw'ataayatula agamba kale nti ye yayatula tebyali bya kamera which is okay. Ekyo tukitegeera naye kati omuntu ali ku level ya Maama Fina alina kuvaayo mu lwatu ne tugamba nti Maama Fina yalokoka. Oba okitegeera naye byalokoka mu nkukutu byagamba tetubimanyi kati kwolwo tugenda nze Bible yange yino mu motoka mulimu amafuta. Okitegeera tugenda wa mama ki era nagambye Joseph Ngoma nti tageza n'akwata sente yonna endala. Kati zino bato za ddiini ase bato za ddiini obuzibu bwava awantu awa wamu kukwata sente n'afuuwa Joseph Ngoma ng'ayimba azimufuuwa atya? Lwaki ngamba nti bato za ddiini amaanyi ogayinawo agagamba nti ogenda wangula Maama Fina kuba n'essimu gye mwabaddeko wawoze nga tokyalina bigambo. Kakati wulira ki ekyakuwozeseza wuliriza n'osirika? Katonda waffe w'amaanyi. Oba okitegeera ffenna tukimanyi nti kita yekyasinza emisinde mu nsolo zonna ezatondebwa. Oba okitegeera kakati bwe bateekawo empaka nga ne kita mweri yo yasigala etudde embwa ne zidduka empologoma ne zidduka zijiraafu ne zidduka ne bamubuuza lwaki gwe todduse n'agamba buli omu akimanyi nze nkyasinze ki emisinde. Kakati nze okusirika nga Maama Fina teyina kyaŋŋamba. Okitegeera because nkimanyi omulabe sitaani yali malayika mu ggulu amanyi Bible buli lunyiriri buli scripture eri wano mu Bible wano sitaani akola ki agimanyi. So ne Maama Fina okera ku makya n'agamba
For God so loved the world that he gave his only begotten son. Ekyo kyangu buli omu akola ki? Akimanyi. But Mama Fina njagala mwebaza kintu kimu. Nti Mugabi. Oba okitegeera. Weewaawo tulina n'abakkiriza be tumanyi abatakola ki? Abatagaba. Kati ye mu Bible yakwatamu kintu kimu kusiga na kugaba. Kyova olaba ku abantu nga bafiiriddwa abaayo. Abantu nga beetaaga buyambi kubaduukirira abaduukirira. Abantu nga beetaaga chichichi abayamba. Oba okitegeera. But ekyo tekimufuula mulokole. Do you think you love God better than Joseph Ngoma? Sina thermometer. Epima obulokozi awo mba nnimbye. Naye kaliki yakwata sente za Mama Fina. Joseph Ngoma nkusinga amafuta. Oba bino byonna obibalafuna kasente. Ale bibala kufuna kasente. Ani atakimanyi nti Lanek alina sente. Ani awa Levikson Moroka. Bwe yagiza nali sola giza mu lujja era nenjigaba. Bintu bingi kuva ku macho olwaleero. Nange nina abantu bemblessinga. Nina abantu bendabirira. Oba okitegeera siri muntu nti ndi mwavu. Ekyo buli omu akimanyi. Ani sente zitabuka. Nezitabuka zitya. Kati Mama Fina asobola okumpa milioni 10. Asobola okumpa milioni 5. Ng'osinkanye Mama Fina sente mekaze wandyetaaze. Okola ki? Mu bulamu bwo gwe z'owulira oyagala. Ne bwampa kawumbi, ne bwampa milioni 5, ne bwampa milioni 10, nzimulekeraawo. Nkubulira mazima. Kati mbanzitwala wa. Kakati inze ngenda kukwata Bible yange, nkwate amafuta. Okitegeera numbe ewa Mama Fina, obe matuga, obe bulenga. Oba okitegeera ngenda genda n'ensigo yange nze mu blessing. Mugambe webale kwagala abantu, webale baduukirira, ababadde abalwadde bayambye, abafiiriddwa bayambye, abatayina abaana bamulekwa obasomeseza. Okitegeera nange mu blessing. Olina amafuta agasinga ga Pastor Bugembe kuba naye yagezaako ne kigambo. Andi kati bwe buzibu. Bugembe yekanaluzaala yekana Bugembe ya bizaala bino byonna. Oba okitegeera. Yes. Kati Ngoma yalabira ku Bugembe. Kadate waliwo video gye nalabye nga Bugembe agamba nti temugenda yeeyo kubanga mwina okuba basabi ennyo. Oba okitegeera. Kakati jukira bana abayimbi bonna balabira ku Pastor Wilson Bugembe. Nagamba olaba Bugembe azikwate. Nange azikwate. Oba okitegeera. Kati Ngoma olwazikutte kati bangi abalinze okola ki ozikwata. Kyova olaba ffe tugolokose. Okitegeera balemezi kwata. Okitegeera obugambo obusemba era Mama Fina omusisinkana ddi kuba Mama Fina yagambye mujje bwe mumuwangula ajja kwatula. Yatidde walabye twamusisi yagamba lwa mukaaga twamusisinkanyeko era naffe tulinze olunaku mukunja lwa natugamba nti tugende nga tugenda era ensi yonna ejja kumanya nti twabadde wa Mama Fina. Zino sente ze bawa Joseph Ngoma zaali zaaki? Ye yannyonnyodde n'agamba nti Judith babiri, Joseph Ngoma, Wilson Bugembe, actually yamenya abayimbi basatu, n'agamba ennyimba zaabwe zimuwa omukisa, and of which ensi yonna ekimanyi nti abayimbi abo yes bayimbira ddala ennyimba ezizaamu abantu amaanyi, ennyimba ezibuulira enjiri and bintu ntubwebityo oba okitegeera. So mwebaza olw'oku acknowledging abayimbi ba gospel nti bayimba bulungi oba okitegeera era n'avaayo n'akola ki n'afuwa Ngoma. Naye ate Ngoma kye yandikoze ye teyandizikutte yandizirese awo. We are aware about this kuba Mukunja yali wakati wammwe. Essimu we yatandika okuvuga yasookera wano. Mukunja Mukama akusaasire era Mukunja simena kyagamba Mukunja nze bulijjo ndaba ebintu bye byendobeso nga mmanyi ebyo tebasobola binkola oba okitegeera kati yankutte by surprise era zisire musanyufu na Mukunja okitegeera onteeka otya ne Mama Fina kuki ku simu
Ostegeera yandisose kuŋŋamba nti omanyi ki ngezaako okuconnectinga ne Maama Fina ebintu bino mu bitereeze. She had a call first to Maama Fina n'amugamba sirika then ne ba connecting. Owaaye nange nabadde ku ssimu olwamaze ng'oli agamba nti buuzaako okula neeke Maama Fina era naŋŋamba Mukama yeebazibwe but si buli ayatula n'agamba nti Mukama nti ajja kuyingira eggulu. Ebigambo bye basinze okuwulira abantu era we bakomye okuwulira ebigambo bya Lanek nti kino kyatula kuva ku mutima gwo kuva olwo tewazzeemu kwogera. Nasirise busirisi Kiki? Kubanga obwedda nkubisa nnyiriri okitegeera but ffenna tukimanyi nti n'omulabe sitaani ennyiriri akola ki azimanyi so tekineewuunyisa Maama Fina okubanga amanyi ki ng'amanyi ennyiriri oba ng'amanyi Bayibuli oba okitegeera ayinza okuba agirina n'ogirira ng'agisoma ng'agamba naye banno obasobola nina kubanga mmanyi enjiriri era buli we yayogedde scripture bw'ati nga nze nsirikawo buki busirisi buli we yayogedde scripture bw'ati nga nsirikawo busirisi oba okitegeera era n'amugambye ekintu kimu nti ne sitaani akola ki amanyi ki Bayibuli kyova olaba tekineewuunyisa it doesn't surprise me not at all. My last point egamba togenda muwangula gogamba oti mukwano no Bayibuli giraba Katonda wange omumanyi tugenda muwangula mu linnya erya Yesu.